Omwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu embeera ku nnyanja emanyiddwa okutabanguka eri abo abagyettanira. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde era kivuddeyo ne kirambika ng'embeera bwe yayonoonese ng'abantu abawangaalira ku lubalama lw'ennyanja bandyetegudde. Okuva olunaku olwa Sande ku makya ssaawa 9 ez'ekiro ennyanja eno yatutabuseeko. Ate nenzijukira nti ennyanja eno yatera nnyo okubeera bwetyo mu mwezi ogwa June ne July. Kyetuleese ne tugamba katuwoningeko abantu. Kino kitwaliddemu n'abavubi ko n'abagenda okukyakala. N'abalala abakozesa abadigize. By the way, yesterday we were warning them abatera nnyo okugenda mu boat cruise, baswimming ate n'ava mu boat cruise ate n'agwa mu mazzi n'agamba kanswimingeko nga tomanyi kiki ekigenda mu maaso. So kyetuzza okulabula abantu nti ennaku zino ebbiri ne leero kati era twawadde warning nti abalunnyanja n'abantu abakozesa ennyanja basooke balindeko naddala mu bitundu eby'Entebbe, Ssese, Kalangala n'Ekyotera, Kome Islands ne Bujalwa. Nti wadde nga mu nnaku ezimu abakozesa ennyanja bandigiraba nga nteefu ng'enaatabuka tesooka kulaga. Tubeeramuko n'abantu abayinamuko nakiyita nti oba omutwe omunene n'agamba eno ennyanja nze ngimanyi nnyo sigenda kusubwa sente kati eno time y'okukola sente nze kaŋŋende n'ateekako abantu be ne bagenda mu lyato. Abasinga bafuna accidents ezo ndowooza muziwulira. Ku ludda olulala minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga evuddeyo n'etegeeza nga bw'etubidde ne paasipooti z'Abannayuganda abaali baagala okugenda mu mawanga g'ebweru okukuba ekyeyo. So paasipooti zino ziri mu ofiisi yange ziwerera ddala 9. Mbadde nkubiriza Abannayuganda abaasabako paasipooti ne basasula n'okusasula ne bazifuna n'okuzifuna ne baziwaayo mu makampani naye kyokka nga tebagendanga bweru. Kati emyaka egiwerera ddala 2 paasipooti zino weeziri mutukyekingeko mu ofiisi yange. Tujja kubanga tubaadiza paasipooti zino ku bwereere toddamu totya nti bagenda okusaba ssente. Paasipoota zino zaaleeteddwa kampuni ezaali zitwala abantu bano ne batagenda. Paasipooti zino zaava mu kampani zino ezaali zitwala abawala ebweru okukuba ekyeyo. Paasipooti zino twali tukubye omulanga nga tukubidde amakampani gano nga tubagamba nti bw'obeerawo paasipooti ze mulinayo naye kyokka nga abawala bano tebafuna omukisa okugenda ebweru okukola muzituleetere tugezeeko okulaba nti tuzizaayo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.